ne guli yagaye tebajja mukwatana mukazi mu ekyo kyo tajja kikola ana da abaana bakulu kikulu nnyo bakufaananye kitaawe sijja kusondera bako ana ebibozi by'omu store bizibu nnyo gundi gyali divorce katoze mu kunyumya ne sigenda divorce tuwe kiri awo bane leero Friday twabagana temusumbu omulimu ng'ogutabukidde hey omulimu nyongedde okukalubya muganda wange sayi abaana akutuulira wakati omulimu tugongeddemu ebirungo ensonga z'enguudo wiiki namba kati lwakutaano ngenda mpunzika mpola mpola olunaku olwaleero ate ndi wa ssanyu n'oluguudo twaluggyako okuddooza gyevuddeko awo okulaba embeera gye lwalimu nga teruli bulungi ndowooza olwa BBS terefayina oluguudo olugatta Lugala Masanafu Lusaze wano wenyimiridde Lusaze oluguudo n'atandika okulabika nga lukolebwako olunaku olwaleero wenzikidde okuwa amawulire gano nti enteekateeka y'okukola oluguudo luno egenda mu maaso nga bw'olengera ku terefayinayo nti gye buvuddeko awo akaguudo kano kabadde kafunda ng'emmotoka okuyisa bwe ziti osanga zaagala kugwa mu mwala ate enkuba bw'eba etonnye wano ng'enkuba etonnye bulungi nga bw'olengera wali abakola oluguudo luno wansi eri amazzi we galegama gakyabasumbwamu okulabika nti mulimu gutambula bulungi nnyo kuba lwetonnya amazzi mangi wano naye ate luno oluguudo lutwala ebidduka bingi abantu bangi bw'ova ku sayidi z'Emmengo ng'okkirira Jangwe Lusaze waliwo bridge gye bakola wansi awo nayo nagikolakoko ebiseera ebyo nga wali bubi nnyo ate we najjawo ensonga ne zitambula bulungi nnyo kati ate wano batukoledde nti bw'ova sayidi z'Emmengo Jangwe Lusaze genda e Lugala connecting ku Northern Bypass gende Sentema nti luno oluguudo luyisa abantu bangi nnyo emmotoka ennene ziyita kuno motoka ezabuyonjo boda n'ab'ebigere kitegeeza nti bizinesi eziri kuno zanjawulo nnyo n'abakozesa oluguudo luno banjawulo abantu bangi nnyo nja kubafunako abantu abawangalira ku kitundu kino batubulire bo oluguudo luno olugenda bayamba lutya bwe lumala balukoleddwa taata kankubuuzeeko omukulu ogamba otya mwe muwangalira ku luguudo luno essaawa zino tasobola nga lukolebwa embeera eri etya sooka obuze kubatulaba mbalamusiza BBS terefayina amanya gange bampita waswa agule tusiimye okutukolera oluguudo naye ekizibu ekiriwo baluddewo nnyo kiyinza otwala emyaka ng'ebiri n'ekitundu kati bali mu bbanga lyenkana ki kuva lwebatandika okola omwalo ogwo bali mu guwezeza kati emyezi 3 naye kati wenjogera ogwo guwedde kati bali kugwa wali wansi ebulange bwe bavaawo badde kugwa Masanafu kati takinaggwa nga batandika kukola ki kutereeza kkubo basoose kukola mwala guli ogusalamu wali wansi wali obugundi awo abantu awo abakozi we bali awo gwo gwawedde kati bali eri waggulu ebulange kati wano wansi wano we bayimiridde awo wano we wabadde wasinga okubeera obuzibu awo wali omwala gwennyini ogusalamu ne gugenda paka Kosovo ne gugenda paka Wannamutebi gwegwo ogambye wano maze mbanga ki wano wamazewo emyezi 3 mulaba baluddewo nnyo era baluddewo omukulu w'amakisoko gye nkubuuzeeko naawe taata gyebaleko mpulidde oyogera ku nsonga y'amazzi agali wansi awo kyaka ogamanyi bulungi agali wansi awo taata wasuza oti jankudde wano amazzi gano agali wano wansi agakkirira wansi wano mpulidde oyogera ku mazzi gano ogamba otya yetulisewo elementi eseewo okuvaako elementi evaako soke tujje ku elementi ensonga zituuke bulungi eri abatuuze bagambe nti ono yatukiikiridde olunaku olwaleero bitambula bitya bwe bityo amanya gaffe taata amanya Mukezi Robert enteekateeka y'okukola oluguudo luno n'omwala wano wansi mulaba enkulaakulana egenda bbeera etya n'okulabika nti okuyambibwako olw'omwala ogwadde wansi awo mwe mukiraba mutya enkulaakulana nungi nnyo era nebaza bachairmanzi baffe ab'ebyalo chairman Kiyimba chairman Kabuye ne bakomiti bonna mwebale otukola enteekateeka ezotukolera oluguudo bizinensi zijja kweyongera mpozi ensonga y'amazzi
kyobuuzizaako nti amazzi nga mangi sayidi eno babeera bakola sayidi eri amazzi bagaza sayidi eno so yensonga lwaki gali mangi bwe gati awo guno omwala gubakosa matyamu abawangalirako guno omwala gubadde gutukosa gutya gubadde gusituuka ekiseera ne gusala amazzi abantu abamu nga tebasala kudda eri abamu nga tebambuka kudda eno so nti twebaza abakikozeeko bonna bonna otukolera ekkubo ne bayingini abali mu kukola omwala bakikoze tusuubire abamu tugamba nti enteekateeka ziruddewo oba baluddewo naye bayingini be babeera nga bakola ekyo ekituufu bagende mu maaso n'okukola ekyo ekituufu nagamba baluddewo nnyo ku muntu ng'akola ekyo ekintu ekituufu aba taluddeewo kasita amanya nti kyakola kyekyo kituukaganye n'omutindo kuba oluguudo si lwa nnaku 3 si lwakumalawo nti nnaku 3 myezi 3 oluguudo ffenna kwe tugenda okutambulira so bwe babeera nga bakola nti omwala bagumalirize bulungi nga muwanvu amazzi gayitamu so saate kuddamu bye bakola bye baddamu wali osanzeko ku luguudo luno nga bukedde ku makya n'otuuka n'ogamba naye bannange oluguudo luno nga lutabuse oluguudo luno namba emu ebadde esookera ddala lubadde lufunda accident zibadde zigwa ku luguudo luno ng'emmotoka 2 tezisobola kweyisiŋŋanya naye kyetuyambiddwa nti oluguudo luno lukolebwa lugaziibwa kati emmotoka zigenda kuba zisiŋŋanya bulungi n'ekirala baatusuubiza nti bagenda tuteerako amataala obubbi bubadde nnyo ku kkubo lino bungi wano mu kitundu kino obubbi bungi n'ensonga endala era juzi wano twalumbiddwa ab'ebijambiya ku junction side wali ne basalako ekkubo lwa nsonga yakuba nti ekkubo tekuliiko nnyo bantu oba tekuliiko nnyo mataala so tukubiriza bekikwatako bonna mutwongere n'obukuumi mu budde buno obw'okukola ekkubo mutwongere n'obukuumi ababbi ab'ebijambiya baatulumbye ennaku nga 3 emabega so n'olw'ensonga eyo bekikwatako mukole ku nsonga eyo butereevu ku terefayina eyaffe olunaku olwaleero nga bw'olaba enteekateeka egenda mu maaso olunaku olwaleero oluguudo luno ng'omwami oli bwagambye nti weewaawo oluguudo lugenda mu maaso n'ebyokwerinda yambadde nakatuuka ne bagamba nti obudde bwe buziba ekiro wano wazibu wa kuyita so nga bwatugambye nti bagenda bateerako ku bitaala nga biva eno Lusaze n'okonekitinga wali erugala kati akatawuni kolengera wali waggulu wali bwe bayita lugala kati bw'okonekitinga waggulu awo ate n'okkirira n'odda ku bypass wansi eri okulabika nti okonekitinga ku Sentema Road so kyaba luyamba kukendeeza ku jaamu mu mbeera efaananidde awo nagamba nti terefayina program Sumulula tujja kuba tukutwa eri gye muwangaalira buzibu ki bye musanga eno wiiki mbadde nkutte ku nsonga z'enguudo ne wakati mu nkuba ng'efudde emba mu kaseera kano enguudo ezimu emyala gyazibikira abantu enkuba bw'etonnya aw'okuyita wabeera wazibu yensonga lwaki program Sumulula ffe tukolera abantu nkiddamu tukolera abantu tujja wooli wowangaalira ne tukutuukako nze Divoshi Matovu ntambudde bannaffe abasimba automotive bakutegeeza nti pikipiki UG Boss ekyaliwo ekyagenda mu maaso ku kibanja mpola osogenda n'ogifuna ku mtabega wag'enjawulo ekamwokya wamu ne mu Ndeeba ku kibanja mpola funa bakweyimirira n'endaga muntu ogende weefunire pikipiki olunaku olw'esigenda nga nsuka wano weekend mbasiibulidde wano back to you Saimo ne mwana mwala fimbere bulungi wangaala ayisa basajja kabaka annaye mweraba Hai tugattako mweraba Sumulula twecce tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula twecce